Kakalamu wankubidde essimu mbusala eza teyasanyuse gundi si musanyufu ndi baawe ne mwe lwaki mulowooza mbu tujja kwogera ebibasa musumbu wa netiwaaka yange munkubira amasimu munjagazaaki mbusibanya gundi si musanyufu gwe muvubuka gwe Kakalamu olwo olugezigezi n'akamanyiro omugenzi ke yali abakuzizza mukitegeeri kati omugenzi taliiwo wana abantu bajja kwogera people are going to talk mbusala eza teyasanyuse ndi baawe nze nga basimpa senze junior kiki kye yali akolanga n'omugenzi sala eza jombuliranga bwe sibanyambu teyasanyuse olwo nkole ntya nete nfuke mu mpale mbusala eza si musanyufu keno owulire engalabi eno tunyiza ba minisita tunyiza ba jeno ne batukuba amasasi kati ombulira sala eza mbu teyasanyuse olwo ndye kasasiro olinga netooyi gwe tokiddanga mugwe Kakalamu ze tebampa byakwogera if you are not go to court ondope mbu junior yapise Namwandu w'omugenzi akamanyiro kamwe mukateke kufulu figa sami tubyakumanyira manyira how do you even call me mbugundi simusanyufu ndya mumwe olwo simusanyufu kati nembaki napima nti ambu kati teyasanyusa oba yasanyusa gwagebye nayogedde nadde njagala asanyuke mutwalize muli olugezigezi n'akajjanja tusimanya kakati batuwogeddeko gwani gwe batwogerako oyina kaki embwa zino gwe you boy Kakalamu nze ndi mulala siri mugenzi yabakuzanga ekyejo nsina kye mbamanyiiko first of all mubadde temunzijja nako na interview nga muzijja wa mugenzi kati we mulaba nti ngasa mulinga n'ebidoli ze bye Namwandu tobimbuulira kiki kye wakolanga n'omugenzi kyoba otubuulira byonna bye nayogedde kuliko ekifu sala eza kyatakola kiri wakimbuulire wama nayogedde ekifu mwalu era baali bonna n'omugenzi mujombulira mbu sala eza si musanyufu genda omukombe emabega you can even grade me such gwe sipaloza ndi mutabani wogwe mwe bavubuka mwe ba YouTuber mwe mwinde engeri gye mwetwalamu you are too big is a content provider Tamale ndi mwogezi utandika otya okubulira feelings z'omuntu nze bameka abanjogerako mwanvumavuma ddaba mu singa obungi nkuleba YouTuber bye munjogerako eyo mububba mbimanya I know it mubeereyo nga mungeya abantu bagasala eza alina Lubuto nga bo temunnaba bagambako there is even an alleged rumor that she's pregnant kati ate yaha kati Kakala kati buli omu onaamukubira gwe muvubuka gwe nze tebankubira masimu bwe gati kutandika kumbuulira ani musanyufu naani atali tumbaavu ompita Doni Asia nze bamanyira nze Tamale njogera amwetoka sisirika nebuziza bwebuuza relationship ya sala eza n'omugenzi kati sala eza si Namwandu aliwo tumanyana tubasidera iyo omugenzi era sala eza yagitegeka Jajja siba Jajja era Jajja yololodi yetaze adeno aderi ujajja wobolela totubulya bya kisiru byo nawe sala eza mwe mwagala nnyo ebintu byo bawana kini ya leero tompanye nze mpaana abantu oli amu tobulya na ebintu bya kisiru Kakalamu ababawala mwaba bafunamu nange waliwo ebigamba nti oyinza n'okweddiza Namwandu era navuga yitungana nze Tamale ndi okuwa abantu information oba nfu oba ntuufu that's court siri mulamuzi nze nabaga kati blogging wamawe yatuuka ffe tubawa information oba mututta
oba mutukyawa. I don't give a shit. Kakalamu obadde onzijjako interview wakomadda. Musimanyi nagamba wapama mu nnyonyi ku bino ebya Dubai si we wanyiigirira. Nze entonde ezibajjudde mujjuni namukyawa yagamba mbu napama mu nnyonyi. Oba agipamamu nze nange bannyumiza wamma binyumiza. Kazi Tamale njagala nnyo eŋŋambo. I invest so much in Lugambo like my father. If there is a rumor, I put in money. Nze Kakalamu wamale yagenda nabe Dubai bebaŋŋamba. Nze Tamale bankyawadda. Nga nkyayiddwa simanyi na mirundi gye bankyayi. Aba nita mwasamadu. Balinda ddiru enfa. Tolonete. So Kakalamu, that should be the last time. Njaga nkubira ebintu nga masimu ga business. Mbujuni yeriwo nka business. Tuda mukumbulya bya Sarayeza. Samuloza ndi muzanyi wa katemba. Mwenga social media we yatuuka. Sikyanyiza bayina mundu. Kanyize mwe ba Kakalamu. Kwa Kakalamu era toyina jujja kujja mundu onsite Kakalamu. Tosobola nakuba mmesi. Kati oyagala Kakalamu nvumaani. Bajje no twabeesonyiwa. Twategeera wawe tukoma. Mwe ba YouTube mukyavumwa nnyo. Kwa kati content era katulina mujja kummwe. Because now the scope is limited. Tetukyasula vuma bajje no twategeera. Tebazanyirwako. Abafu twabavaako tetukyavuma abafu. Omugenzi omufu gwe yasembayo vuma. Ye yavaako kanaaluzaala. Era kati omuntu bw'afa ngamba rest in peace n'ensirika. Kati mwagala twogere ku ki? Nga kati navuma bajjo basajja mivule. Kino kifuulu figa nate n'enkigattamu abo tebalina muntu. Anyawo omulala ono Bob Wine. Ate Bob Wine awo okyavumwa. Era Bob Wine era tojja kututta. We are your friends. Kati Bob Wine tetuli bakwano bo. Otwegaana Bob Wine, we are not your friends. Sifa abakutunze singa okyali mu mawulire. Je nomwoza amawulire gonna yagatwala. Kati Bob Wine singa tetukwogerako singa oliwa. Kwa tulina activity. In fact Bob Wine tuyamba gokwogerako obutafa. Nekira abantu era temukimanyi. Read through the lines. Sikupu y'okuvuma abantu ekendedde. Tetukyasula kuvuma bali mu gavumenti. Bantu batemu. Namwandu Sarayeza traveled to Dubai. Agenze kuwummula. Namwandu Sarayeza mbu ali Dubai. Agenda awummulemu. Ebyo bibaawo. Ali kuzaama bugo. Nagai tajja kubona abona. Naffe ne lwagali. Namwandu wabaganya okubona abona tukole ki? Segera wamme ekintu ekyo. Gwe gundi yange ng'ekendedde. N'obo bigamba bannange. Essimu eno mugijjire tebyagala. Kitegeera. Nobigamba nti essimu eno mugijjire. Gwe gundi ani nankani. Ekintu kino nankani nabagamba dda.